Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana naddala ggwe akyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo wabula naawe tannaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe akkirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna obeere omu ku abo abanasooka okumanya singa Red Zone TV tunaaba tutaddeyo ensonga yonna wano ku mukutu gaggadde n'obeera nga obeere omu ku abo abasooka okumanya. Kakati omusajja oyo gwolaba mu kifaananyi awo ku ssimu yo bamuyita David Kalemeera. Linnya lyatiisizza abantu naye nga bamuyita David Kalemeera. Ngenda kuwa lwaki muleese. Ekisooka bannayuganda babuuzizza ebibuuzo bingi nnyo, ensonga ezo nadde saagala kuba nga nziyingiramu wabula nga bw'omanyi nti munnamawulire byonna olina okuba nga obireeta singa abakugoberera baba babikusabye. Kati yansabye ensonga eno ngenda kuwaako ekitonotono kyentegeera ku nsonga eyo. Tewategedde lwaki ekifaananyi ky'omusajja oyo kyatambudde nnyo. Njagala okutegeeza ekitongole kya Uganda Revenue Authority, ekitongole kino kisolooza misolo mu ggwanga erya Uganda egiri domestic n'egiva ebweru w'eggwanga. Wabula amawulire gafulumye olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu omwaka 2024 amawulire gafulumye okusinziira ku mikutu egy'enjawulo nga balaga Museveni has added onto Uganda's many anti-corruption units, establishing a new one particularly charged with reversing a trend of annual multi-billion revenue losses resulting from corruption and inefficiencies at the country's tax body. Ku kitongole ekya URA kigambibwa nti obuli bw'enguzi obubadde bujjudde ku kizimbe ekyo. Ekitongole kya URA scandals nyingi nnyo ezibadde zivaayo nga ziripotingibwa. Abakulu mu kitongole kya URA abaddukanya ekitongole kya URA n'abakozi nga kiraga nti obuli bw'enguzi busukkiridde naddala ku kitongole ate ekiri supposed okubeera nga kirwanyisa enguzi. Bannayuganda bavuddeyo emirundi mingi nnyo nga bakomplayininga ku nsonga ezo wabula nga gavumenti naddala agikulira amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa nga tewali nnyo activity, tewali nnyo ngeri ebeerawo eraga munnansi nti oba oliawo obuli bw'enguzi okubba ssente y'omwe w'omusolo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo nti oba bikolebwako. Olunaku olwajjo amawulire ne gafuluma nti omusajja mu kifo ky'okukwata abali mu kulya enguzi ku kitongole kya URA, mu kifo ky'okunyweza emirimu ku kitongole kya URA wabula yakuriyetinzeewo unity endala ng'eno egenda kukola ki? Unity mpya egenda kubanga ekulembera omusajja gwenkulaze amanyiddwa nga David Kalemeera agenda okubanga yakulira unity eyo egenda okulwanyisa enguzi naye ng'enguzi egirwanyisaawa. Abakulu mu kitongole kya URA bwe baba nga babadde bali enguzi oba abakozi baabwe oba abantu ab'enjawulo mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo si bwe bagenda okulwanyisa enguzi wabula kati ekitongole ekyatondeddwawo ate kyekigenda okulwanyisa enguzi ate era mu kitongole ekirala ekya gavumenti simanyi oba ntegeerekese bulungi nnyo wabula amawulire nga gagamba President Museveni has created the State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Unity. Nti Museveni kino kye yatonzeewo kye bayita State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Unity. Eno bw'owulira ekigambo intelligence bwoba bukessi kitegeeza ono yalondeddwa nga either abadde mukessi already oba nga newe twogerera mukessi oba ng'abadde atambulira mu kye bayita intelligence kubanga amawulire galaga nti kino kigenda kuba kuketta ekitongole ekya URA n'ebimu ku bitongole ebirala ebirabise oba ebitegerekese nti bye bimu ku bikyasinza okuba nti birya enguzi. Bannayuganda no beebuuzizza ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eno wabula njagala okutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV Museveni okulonda omusajja ono tabadde awo mu bbanga kuba abasinga obungi mumbuuza yaani sijja kuwa bimukwatako nnyo nkyagenda mu maaso n'okubeera nga mbinoonyerezaako mutegeere amanyiddwa nga David Kalemeera yaani wabula amawulire agamutambulirako g'otannategeera ge g'okubeera nti yalondeddwa okubeera nga aketta si kulwanyisa nguzi wabula aketta obuli bw'enguzi mu bitongole ebya gavumenti eby'enjawulo
ndoza kati awo ntegerekese mu mawulire agafulumye oba mu kiwandiiko kino kyendi mu kubanga nkusomera gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV wano nga balaga reports have emerged linking Karemera on April 21st 2022 conviction by the same court for knowingly using customs conspiring to commit a felony in a corruption released case. Wano gwe balonze njagala okutegeeza yalabikirako ko mu skando ey'obuli bw'enguzi mu kitongole ekya URA department gye bayita customs. Oba ntegeera waliwo obuli bw'enguzi okubulankanya ssente obwafuluma mu mwaka gwa 2022 mwezi gwali gwa kuna ennaku z'omwezi nga 21 erinnya ly'ono omusajja amanyiddwa nga Karemera nga kiraga skando ezo yazirimu wabula sijja kugamba oba yazirimu nga alwanyisa oba yazirimu nga yeyabbye wabula reports zimulinkinga ku buli bw'enguzi kyokka ye yaleeteddwa abeere nga aketta si kulwanyisa nguzi wabula akette obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority. Gwe munange agoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV naawe eyambuzizza nenkutegeeza nti ngenda kukuwa ka information akatono ennyo kennina ku nsonga eno oba ku musajja ono ebirala nja bikuleetera mu maaso awo we tunaabanga ate Katonda atukkiriza okubeera nga tukuweereza. Ekitongole ekya URA kirina departments nnyingi nga mwe muli ne customs era nga bwe nkuganye nti ennaku z'omwezi 21 mwezi gwali gwa kuna omwaka 2022 waliwo obuli bw'enguzi waliwo okubulankanya ssente waliwo obubbi obwa ssente z'omuwoomusolo ng'era awo bimanyi bitera okubeera nga bibeerawo naye nga biri mu kitongole kino ekya URA ng'ekitongole kino oba nga department eyo omusajja oyo amanyiddwa nga Karemera yali mu eyo department already bamuleese abeere nga aketta obuli bw'enguzi obugenda mu maaso. Omuntu Abannayuganda badde babuuza wakati woono ne Aigigi amanyiddwa nga Inspector General of Government ani agenda okubanga akulira munne ebintu bino sinnabitegeera nnyo naye akatono kembimanyiko nti byanjawulo. Aigigi abeera alondoola okunoonyereza n'okulaba obuli bw'enguzi oba obugenda mu maaso mu kitongole ekimu oba ekirala kasita ebitongole bibanga bya gavumenti then n'abateeka ku ntandaalo ffe kye tuyita entandaalo abaleeta n'abawozesa n'alaga ensi nti enguzi ono yalidde enguzi report bw'agifuna either agisindike wa president oba agisindike mu parliament oba ku kitongole ekya CID Criminal Investigation Department oba Directorate ne babanga bongero banoonyerezaako ate ne bababuuza akana n'akataano sinakindi n'okubasiba wabula kati ate bakuliyetinzeewo ng'oggyeko Aigigi ate bakuliyetinzeewo kino nga nakyo kigendererwa kyakulwanyisa oba kuketta buli wanguzi obugenda mu maaso mu bitongole ebya gavumenti. Ke katono kensobodde okubanga nkuwa wabula ngenda kugenda mu maaso n'okubanga nnoonyereza ku nsonga eno eyambuzza ekibuuzo nyongere okubanga nkikusimira nkuwe ebisingako awo. Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa ayongera okutegeeza nti oba olina ebizibu ebyenjawulo ebikwetoolodde ssente tezirabika embeera tetambula bulungi nnyo emikisa gyesiba akutegeeza nti mutuukirire enjeru ku luguudo olugenda Ejjinja bw'obanga tosobola genda njeru osobola n'okuyitira ku WhatsApp ennamba yeeyo eri 075384 ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bubaya saana nnyo. Weebale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.